Gange endwadde zitasiigibwa zongedde okwegirisiza wano mu ggwanga era ng'abantu bangi bafa olw'endwadde zino ku bitundu 3.5 ku buli 100 era ng'embeera eno esinga kubeera mu bitundu by'eggwanga ebikuze. Abantu ebitundu 3.5 buli 100 be bafa endwadde ezitasiigibwa non-communicable diseases. Mu bitundu by'omu bibuga mwe tusinga okulaba abantu abalina endwadde z'amawuggwe obutassa bulungi olw'omukka ndowooza ogutali muyonjo ogusibwa. Uganda mu kiseera kino ekwata ekifo kya 5 mu mawanga agasinga okunywa omwenge mu nsi yonna ng'era bannayuganda ebitundu 3 ku buli 100 banywi era nga bangi ku bano balina endwadde ezitasiigibwa ezisibuka ku kwesuwa amagengere. Abantu era ebitundu 8 ku buli 100 bakozesa ebiragalalagala wano mu ggwanga ebinuusibwa ebibaviirako endwadde. Buli omu bantu bana 1 in every 4 balina obulwadde bw'entunnunsi ze tuyise high blood pressure ate 7 ku buli 100 oba omuntu omu ku bokka abalina obulwadde obwo yamanyi nti alina obulwadde bw'entunnu. Abantu 8 buli 100 mu Uganda bafuweeta sigareeti oba banywa balya tobacco. Ministry y'ebyobulamu bw'etyo eraze obwennyamivu olw'omuwendo gw'Abannayuganda bakwatibwa endwadde ezitasiigibwa oguli waggulu ekiva ku bano obutamanya ngeri ya kwekuumamu nga balamu nga bayita mu bintu ng'okukola dduyiro saako n'abamu okulya awamu n'okunywa bye batateekeddwa kukozesa nga Dr. Daniel Kyabayinze akulira ebyobujjanjabi mu Ministry y'ebyobulamu bw'annyonnyola. Era nga tubakubira omulanga balye bulungi emmere eriko enva endiirwa bongere okukendeeza ku munnyo gwe balya mu mmere beetale oba beegaana okunywa omunnyo omungi, sukaali ne soda n'ebintu byonna ebirimu ebiwoomerera balekerawo okukozesa taaba mu ngeri zonna nga segereeti n'okumugaaya. Kyabayinzi ne Dr. Charles Oyo Commissioner avunaanyizibwa ku ndwadde ezitasiigibwa mu Ministry y'ebyobulamu bategeezezza nti kikulu nnyo abantu okukola dduyiro buli lunaku kibayamba okwewala endwadde ezitasiigibwa saako n'emiganyulo emirala. N'olwekyo gavumenti ebakubira omulanga kyokkola edduyiro kireeta okulowooza obulungi okuba abaterenkevu n'okumalawo okwennyamira oba depressions n'okutabuka omutwe. Been trying our best to make this widely known country-wise, but it is a process. So it is not an increase overall globally, but it's an increase in the number of those who drink, but those who drink excessively has reduced. So it is both. Wabula Dr. Frank Mugabe ngono ye Principal Medical Officer mu Ministry y'ebyobulamu agamba nti ate abantu olumu bakola bubi dduyiro naddala nga bagenze mu gyimu ne batuuka n'okugyamu obulwadde sinakindi okulemala ng'era wanaakinogaanyizza nti nga Ministry baagala okussaawo okuluŋŋamya okw'enjawulo ku nsonga eno ey'okukola dduyiro. Omugimu tomala agasitula buli kiwuma kyonna ky'okola ky'osanga baba balina okulaga okikwata otya okikwata bw'otyo oba okikwata bw'otyo osobola okusitula ky'otasobola n'ovaamu ng'omugongo gukoze ofune dislocation. Ono mu ngeri y'emu agamba nti baagala gavumenti eyongere emisolo ku bintu biviirako abantu okufuna endwadde ezitasiigibwa omuli omwenge, sigala n'ebirala. Tetwandiyagadde emisolo ebeere mungi nga ku mwenge nga ku bintu ebyo bisiiga endwadde zino ebizireeta. Tetwandiyagadde ebintu ebyo bikole bigire. Ffe ng'abasawo bino ebintu nga blue band mumpulira bino bi-oyiro tetubyagala nnyo kubanga bisiiga endwadde za non-communicable disease nayo osanga byetaagibwa kubanga waliwo n'okubaawo ensuubula. Bano we baviiriddeyo we bati ng'olunaku olwadduyiro lwakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi guno eggulu mu kisaawe kya Kawunda wansi w'omulamwa ogukubiriza buli omu okubaako kyakola okusigala nga mulamu. Kyambadde Shadrack Joshua yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire.